Silva, Uchenga Itano, Oliver John, Deros Pasio, Osako Paul, Sana Geoffrey, Semovere Shamiru, Torat. Class of 2025, certificate in motor vehicle mechanics. Next on the agenda, I take this opportunity to invite our acting Channel Court, congratulations for being the best. We further give thanks to God for raising among YMCA different people. Always underestimate others by telling you cannot manage. Be you a man or a woman, somebody will say you cannot manage. And nurture these graduates, and this is the day, and this day would not have been possible without you. You are indeed not just teachers, but national builders. Thank you very much. Abakyalinawo ettaka tubeegayira ng'Obwakabaka bwa Buganda okuteeka obwesigwa mu eyo neeganyulwamu. Bassebo ne bannyaba abagenyi baffe executive. We have more displays for you to see. They are the other side. These ones we are moving, but we have the one to winter station, if it's okay. These are officers and big people. They have a parliament with all executive members. So I will urge you just to support. We will introduce a new suit for our guild members. Initially they just had shirts, but through guild members, you can assemble here and then you just pass through. Guild We use them at home for fetching water. These are our local foods like cassava, sweet potatoes. eri abazadde abafubye okulaba nga mutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe nga muweerera abaana baffe bano, mukoze ettendo ly'amaanyi era mwebale nnyo, mwebaliye ddala. Abakole baffe ab'olunaku njagala okubayozaayoza mu ngeri ey'enjawulo era mbakulisa okutuuka ku kkula lye mutuuseeko, naye kino mukitwale nga ntandikwa ey'olugendo lwe mulina okutambula, kuba bingi bye mukyalina okukola okusobola okutuuka ku buwanguzi. Nga bwe mumaze okusoma, mbakubiriza okubeera abayiiya
kubanga ensi kati yeetaaga okuyiiya ate okw'obulungi. Bye musomye bingi na birungi, naye mwetaagisa okusitula eddaala nga mujja mubizimbirako musobole okubeera abawanguzi mu Uganda eno erimu okusoomooza. Bwe mufuna emirimu mugikole n'okwagala n'amaanyi gammwe gonna. Oweekitiibwa omugenyi waffe omulungi, kino njagala okukitegeeza ate abayizi naddala aba catering, kubanga nze banaye nasoma catering era takwasa nsonyi. It is a profession omuntu tosobola okuyitiramu Katonda kusitula ate n'ofuuka ekintu ekyenjawulo. Eri abazadde okutwalira awamu muteeketeeke abaana okusinga okubategekera. Abasinga bawala abasingidde ddala babadde bawala, kitegeeza abawala bategedde vvalu y'okusoma batandise okitegeera. Ate njagala obbakubiriza nti omukolo nga guno wadde wano abaana batikkiddwa bafunye certificate ne diploma, naye tubalaga nti eyo ebadde entandikwa si y'enkomerero. Tubasaba era tubakubiriza okweyongera okusoma koosi, kuba kati abasinga baagaliza ddala empapula ezo diguri bagyagala. Ate tulina ekibiina kyaffe kino kirina ettabi lye YCI Comprehensive Institute e Kampala. Kati ne wano tujja kuteekawo koosi ya diguri gye bujja, naye right now tukyali Wandegeya na Bwambo gye tukufalingira degrees. Mujje abali ey'ebweru, mujje musome emisomo egy'ebyemikono, gituyamba nnyo kuba bw'ova wano teweetaaga kunoonya mulimu oba osobola okwekozesa kasita obeerako n'akasente. Otandikawo ekikyo n'otodda ku street nga bwe tulaba tte kati abaana abanoonya emirimu nga tebagiraba. Banaye mujje abavubuka, koosi tulina nnyingi ziwera n'50 zetuofalinga mu YMCA branches zonna. Mujje mutwegatteko musobole okubawawulamu ate musobole okufunamu bulamu obwa bulijjo. Branch Director era Principal wa Mukono wa YMCA College. Olunaku lwaleero tutikidde abaana bawera 306 nga myale 9 buli 10 babadde baana bawala, era kitusanyusiza nnyo nti abaana abawala babadde bangi era bayiseemu. Abaana abalenzi babadde 48, baana bonna tutikidde 3 n'omusobyo. Abaana bano bava mu masoso g'omu byalo. Twebaza nnyo abazadde ne ba sponsors abatuwadde abaana bangi, era nga tusaba twongere abaana abalala bangi, temugenda kwejjusa. N'ekirala twagala okubategeeza nti mu kiseera si kyewala nnyo, tugenda wano ku Mukono wa YMCA College tugenda okutandika degrees eza YCI zijja kutandikibwa ng'eno study campus, nga tubagamba nti empisa ennungi ezibayigiriziddwa okuva ku Mukono wa YMCA College ze baba batwala mu community, so si community okubakyusa naye bagende bakyuse community, okubateekamu empisa abantu. Corruption tulabike nti corruption tugirwanyisa mu ngeri yonna mu Uganda. Ekikulu Uganda wa YMCA erimu ku matendekero agatandika okusomesa ebintu by'emikono kati emyaka egiwera ddala mu 5 n'okusoma. Omwana tunfulumya ng'ajjudde, era twongera okukakasa nti Uganda wa YMCA yakwongera okuweereza eggwanga lino eri abavubuka ate n'eri abakadde abataafuna mukisa kufuna misomo gya mu mutwe, kubanga omukisa weeguli. Ate twebaza nnyo amatendekero amalala agakolaganye ne Uganda wa YMCA kubanga branch nyingi tulina e Kasese, Mbalala, Mukono, Jinja, Mbale, ate ne tuba ne Wandegeya, ate ne University yaffe kati ey'e Buwangwa. Omwana tomutuuza
musomesa ebinaamugasa ate n'omwana yeefeeko okulaba nti afuna ekyo ekimugattako kubanga eggwanga lino yeetaaga gattako. Kuyozaayoza ennyo abaana olwaleero graduations. Ogenda mu nsi nnyingi nga ze ŋŋenzeemu, ekyamazima osanga abayizi batono nnyo abava mu ssomero ne bagenda ne bagraduatinga ku degree, masters degree oba n'okusingawo. Abasinga obungi basooka kuyita mu matendekero nga gano ne bafuna certificates mu byemikono, ne bafuna diplomas, ne baddayo ne bakola masters. N'ekyo njagala okwebaza nnyo YMCA wano mu Uganda okuteekawo amatendekero nga gano. Ebintu bingi basobola okukola wali bye batulaze, era njagala okugamba nti future yaabwe etandikira wano. N'olwekyo nkakasa nti bwe bava wano ne bagenda mu maaso ne baba nga basomye wano babituukiriza nga babikolako, embeera zaabwe zigenda kukyuka. Nabanja bampita Serute Henry nasomya plumbing era nina certificate mu plumbing. Ndi musanyufu nnyo okubeera nga nze omu ku bagraduatinze. Ndi musanyufu nnyo okubeera ate nga ngenda kulabikako ku mutimbagano. Abaana abali eyo abakyasoma oba abayingidde obuyingizi bagumya nti tebiba byangu, naye ate bw'olemerako omalako. Neyanza nnyo neyanze. My name is Nanyage Brenda from Kano YMCA. Ndi musanyufu nnyo okutuuka ku buwagizi bwange olwaleero, nga nebaza bazadde bange okumpeererawo mu mbeera. Nfunye certificate mu secretarial duties era kinsanyusizza nti nfudde ku ssomero nga nsobola okukola emirimu egisinga. I can even start up my own businesses kuba njiza okukozesako different machines. Kinyambyeko okugainingamu kisomo kyange. Nebaza nnyo abazadde, abasomesa n'essomero for supporting us. Thank you so much. Nampeera kayawula nebaza mukama ku lunaku olwaleero omwana wafe asobodde okutikkirwa. Amagezi genyinza okuwa abazadde abalala nti emisomo egya vocation mirungi, omwana asobola okusoma obulungi ate n'abeera wa mugaso mu ggwanga. N'olwekyo twolekerera mwana oba akume mu esimo mutwale abeere ng'asobola okweyongerayo agasa eggwanga. Congratulations, Harriet. Thank you. That's the basic business. Thank you, DJ. To receive. Dear graduates,